Tekiniki tije mwatekanga mu music wamu. Teke cheri mu ndongo ya bwana. Ekirungi fe twabalaga kwerowozaako. Ekirungi n'ekiba mitwalo 5 nga kiri mu bibi kimala ne kivaayo. Kati music twayimbanga maka ekina kugwako ekirijja yinga weganti munange nga bombanyi era omwana ganti kwata gendo olime ne wakubuka nnyo mbakyala bano kuba sigamba nti akintegera bulungi kikyentegeza kikino nzijukira bwe twali tulanga sho ya Haji wuliriza bwe twali tulanga sho ya Haji waneeno nga Stivo akuba akayimba ogenda okulaba wano message za WhatsApp nga bakazi beerere response eva mbakyala bokka target yali abakyala music ono ya targeting abakyala bano Haji buli omu aba anoonya wafunira buli omu akola business akola kufuna kakati osinga kwagala olusi tufokasinga nnyo fenga kati abali mu restaurant wenindo okola restaurant wali watya sobola kuva wano nina nenkola restaurant ikola mu bikomera segede yakati nawe mampanga omanye ebisajja bigumu kati gokujja mu wala muwe kizapo kubatunde engoye abatunde ez'abakazi bakola nti n'omusajja oggula olugoye mukazi yalina okubanga amulowozeza ate mukazi talamuza nnyo nga musajja bamuyita nagaddeka naawe nja kudda n'omukazi akomawo jankumama ojanga otwale kale naye omusajja aba akyuse nti alugaani alla Assalamu alaikum. Mugabite bandange binawe ku CBS FM amanya Haji Haruna Biru okuva ku H&M restaurant. Yes man. Ne pozi twaguddewo n'endala wali. Kabowa bane baje bali tukola 24 wali akatogo wale wali olusanyo olwa ekyo genda kubeera olwa continent encha Friday. Juma bwe gwa bweto gendawo. Encha sayima tukwata ido paka saa. Encha asubiddwa. Encha offer. Wendi. Woli encha oliwa. Ajenchanzi. Ne swali yange yo. Encha lusania. Offer njikuwa data offer buli Friday nateka offer. Bolya bamulide ba 15 chapati ya bwerero twalya ko mwana waka nali yako ku chapati. Ekibazo kyemmere kino wakijjawa. Amanzi natanyo obwavu naye nalabanga ate naye mulaba mukola bandi ndala eyoga ogenda kufokasinga ku ndongo kati kati wena tuka myaka gino gye tulimu sijja jogera naye gye tulimu myaka gye tulimu tuka myaka nga gino bw'oba mukozi wa radio lowoozako ku mulimu gw'ekika kati nze nalowooza kuti ndi muyimbi naye ate abaana bange si bayimbi abalala bavuga pikipiki za mpaka abalala bawuzi abalala basawo abatakoze bibakoze bajje mu guno mu lugwa family gw'emmere njagala kubeera nga BMK group of company kitegedde bwentyo tewali bw'oba kati nze nyimba waliwo emyaka ginja okutuukamu nga sisobola kwenyenya ku stage nga sinyuma na kunyuma kitegedde oli mu katebe ng'onyuma olw'obukadde naye wano osobola okubeera mu katale ate n'ensonga muwaliwala atannaba kulya kitegedde ensonga mu nti oyo mukoleko naye ng'omukolo ogwo gusigala gukola guno kati kyendowoozaako kyendalowoozaako mu family kyali mu family waliwo ekitandikibwawo ekyo kiri ku muntu buli omu alowooza ennyo bw'atandise omulimu omupya beera saddaaka y'abalala weeweeyo tandika ekiri kunze nti ndoota binene naye ntandikira mu katono okitegeera ndoota binene naye nga ntandika naki n'ekitono anti obeereyo mu mboozi n'owulira olina gamba Haji Haruna abo bafunye ssente mu ndongo naye balemeddwa okuzza ssente mu ndongo bagenda ziteeka mu bizinesi ziri endala ate kakati benaawa emirimu bonna si bayimbi abantu bonna si bayimbi my friend ebizimba biri mu kikampala awo wakati byolaba si byabayimbi basajja basuubuza bafisa 1,000 ne balyoka bazimba ebizimbe n'obiwulira kati nagayi kizimbe ky'omuyimbi nga kiri ku Kampala wakati naye afisa ku kabulawuzi ng'afisako siringi 10,000 bebe bahamu okitegedde abayuuza ensi basajja bannagagga so kati tukole nga tetuganya mirimu na sente kize tufuna bungi bwazo kubanga 10,000 kyekiweza ki emiliyoni naye nga sente zikyali mu ndongo mweziri singa obanga otegese bulungi kubanze sente sizibalira mu ndongo yekka ova kuyimba mikolo
wenjijjayo nenjitekamu H&M restaurant okitegedde kakati negaziire eyo ate naye nga njijjeewa Mundongo mweziri sente ekigera mweziri olungawe Endongo yafa ebyebifuzi byajonoona Endongo tekyatambula omuyimbi ne bwateekamu katakyajjamu ajjamu naye lwakuba kisinziro jjeemu otya kubanga buli wokola nga tolina kigendererwa era tosobola kufunamu bwokola nga gwezo kulyamu kunywamu mwenge kiro kyakalala bakyala bazitwale baba zirinze bazikolamu ebyamagezi kati gwaziwaayo gola batutala okimanyi haji osobola okubeera waawo ng'abakyala boowaayo balina ne bizinesi ezaabwe ku zizo naye nga gogate era abeerawo olaabamu batutuuma 10 nzigende wa 10 ngabakumanyire oli wakome akakati ndabako omusajja wange Ronald Mayinja Kazibwe Kapo hajati wange Sofia Nantongo ebiri mu kibuga bingi kati wojjako nze ntusooka na Carol Nantongo kitegedde ebyo tulina ate Africana tumpakire nawe ngasuubira tugenda kukubasabula kitegedde bwe tuveeyo tulina ate n'ekikadde kusheraton naye tusosate ne front page enkya kakati ebyo byonna tabula kukyabulaku kati kwali naye ono musajjawo kale biri tebinnatuukawo ono musajjawo ate mbadde nga muti nakayera tukyali tuti saakulabyeyo mukooti singa mbadde muti nga mubadde emabegaawo si buli walubuto nene nti abakkuse obamu enjala beeruma kakati nze nnwalira eno naye kyekibakatadalye ng'ogyeko ebyendo kibwakika bwakika ate n'omuntu abaako gundi omwagala naye nga talina nakyakkolera kyakugattako newabaawo oli nga wamukyawa naye nga talina kyakkola kati omulamu tubitambuliramu nze Alien mwagala manyi nze nayagala nnyo Bobi Wine niwe namwagala nnyo kuba yazimba neeri waffe bagere mu kyalo ewaffe ku munaana awo mu kyalo naye nalabye ddala nga ono afaananira ddala mukwano gwange gwenjagala yes nakyo nekimunyagala ate ngenda okuwulira nga ate wammamba kati ekino kinyonyi ekikola kigattako yes ate ngenda okuwulira nti ate muyimbi nekyeyongera ate nanjagala nakyo nekyongera so kati mulina lwakuba n'ensonga ze nina ensonga zange lwaki mwagala yes ebigenda maaso byobyogerako kibyantuseeko nebigenda maaso sisobola nabyogerako kubanga biri mu kooti kasita byatususemukawo kati awo byagenze wati totagala byogerako kubanga oyinza okujja notataganya ate obujulizi bwaki bwa kooti eba bagenda omutta nga bagenda omutta ate gwe noyogera ate ekimuzaayo naye mumwaka otolinga nga mukyange ettutumu eryo lizze ng'amaanyi ago mugalina kaalokale si mwevugira kumukumu ffe kati si gye tulina kuyitira eyo ffe katulimu lufala naye ate fala bw'afuna sente akyuka nedda ate fala gwe abadde sharp era kiba kiseera just kiseera omala n'ofuuka fala buli ekyanga yenna amala gotolaba nti obyambala ebipalipale bikinokola era oyagadde kayisawo namulabe wakiragende ekipale nga kikuluma kikulumye wazifuna asala omulimu sinazifuna myaka ogamba kakati Endongo nevugirawo nga tokyasobola kufuluma mugende mwe bato eyali agenda mu bidongo ng'otwala waka mugaati odda nawakamula mugaati abaana bali webale nnyo nemutawula kacaayi era ge bagamba kalinnye kalina oyo daddi wanca ninga noba wala oluwango so kaseera kaseera just kaseera gwe tokayanagana muntu kiba kiseera museera kiba kijja olaba hajize wenatire mabegakawo twaliko besitiribawo netusanga esika embuga ng'emmotoka nnene ezo ng'alibwoko ngemukasirisaako ekitalo ayambadde t-shirt ze za bulijjerezesanga kamiliyoni ng'alinga bali babiri nosanga kamiliyoni n'alinda gwe n'ayimba nawe n'akulinda akulabeko ng'oyimba naye kamiri waluli mbadde nva eyo ku mukolo manya mbadde nva waka naye ntegedde nti ngenda mmenga ate nga twafiiriddwa kika kyemmamba akanjekemu omuleera
Badde ntidde kulokuna. Era njikolanga. Sawa njikolanga. Oluvalo ngenda munyonyo. Bova wano. Balina omukono gwe bali bakugobyeko ng'onyumye nnyo okusinga omugole. Anti kakati uzuwe kanzu y'omuleera. Omwana nedda Haji nedda tokyogera ekyo. Tewaliwo tosobola kwambala kanzu ya mirere esatu. Era guba guba. Waliwo omwana ayambala ekkanzu y'omuleera nga material wanjawuloko. Okusinga omugole. Tugwako. Ne bakugoba. Teweerigira nnyo waali. Kale, kenda kikalana mwemweza kagana sa 10 pauza kyabasa. Wetwagendde bukumbulamu Haji. Twali tukyayogera ku kye tuyita time akaseera. Katutawanya nnyo akaseera. Buli omu alina kiseera. Waliwo kiseera w'okwatirayo, waliwo kiseera w'ogwire. Kati bwe kiseera kyo otakikozesa bulungi. Osuubira nti waliwo ekirala ekijja. Buli afunye akasente obudde bw'okakwatiddemu kateteekanye okuba nga keeyongerako. Tewali second chance. Naye era weebeza ejja nga nnungi eyo gyali ezze nga nnungi era. Bw'oyogera kaseera waliwo abalookingira mu kaseera Haji. Kiki twali twogerako. Olina alookingira mu buvubuka akuliridde takkiriza nti akuze. Era wabaawo nti kati gwe wabaawo ebikuloopa. Oba oli awo ogamba nze nava ku bakazi naye nga ekyamazima baggaana buganye lwa myaka. Obuzaabuza. N'obuzaabuza. Ng'enkanya yazikutta, envi zikubembedde. Okitegedde. Ye pe bagambanga oyaga asigenda ku mikolo ngoye nga ngoye zo Talina ngoye. Kakati eyo oleberamu ebyo ebintu owulira yali agamba nti kyali n'ayagala nnegu. Okitegedde nnegu nehi. Kati obulemedde mu myaka kiseera. So kati tuveeyo manya nti kati ekyo si kyange kankirekere ba. Kino si kyange naffe twagala okubeera nga tweyisa kati nze ndi nina entumbu yange ennungi nnyo. Naawe wagirabyeko osobola ogigula n'oweekulisako n'ebifaananyi. Naye sisobola giraga olwa Haji. Haji Kitiibwa. Haji ekitiibwa. Kyekyo ekiseera kigenda kinzijako ebimu. Okitegedde. Nina ebintu bisikyayagala kukola kati. Olw'emyaka kati mutabani wange yabikola. Oba kiba mu muntu Haji nga just okitegedde ng'omuntu. Munange olabanga nawe okikola nga totuukiridde nga tekituukiridde. Sajja bali e Kampala wano Haji. Nga ekinu n'entumbu etini nakiteekamu. Bagambye nti abanyirira kati kwefuna yambalira. Nekwefu alina entumbu ekwerize mulabe eri katusamba omupiira na Scott Kiria. Abasibyeko bipamba. Yabuwundawunda yabutike. Aizo be bakiria ku kisawe. Naye kulabwako mbala. Ati yabuwunda obuntu bwe wasibako bugali sinasingula. Abuteka sonyi munyi nga buno obubina byambala. Ogambe aje kyotegeza kwefa yambala entumbu. Kisoboka. Tainaawo wadde. Naye ebbanga lyomaze mu ndongo muno tolina muntu gwali ofunye naye obutakkaanya. Yamufugira ddala empalana. Tofuna naye kunyiga kya buntu ate n'okusonyiwa. Kati nze ekineewaziza okulwala ebirwadde kusonyiwa na kwesonyiwa. Awo neekuumidde awo. Nsonyiwa nnyo ate neesonyiwa. Naye nga olina gwe wanyiigira. Gye bali ate nekya mu bizinesi temuma mulabe walwerera. Singa oba otunda amatooke nga kati nze nkuwalanira ekinga nja kusuubula nga ngenda okutunda kwekyande gwotunza amatooke ate nkuwalanira. Singa oli promota era nkuwalanako kyensobodde nkuta twanja kusanga nze Christmas ziguyagala. Kati onooba olinako obusungu tojja kunkupa ssente zo. Kituufu abayimbi temwagaliza. Tekisoboka kiri kiba kya okuyamba ate si bbanja. Kuyamba si bbanja. Mba sisobodde kuyamba tokitwala nti sikwagaliza. Mba sisobodde kuyamba. Tolina muyimbi gwe wali awo mu biseera biri gwe wali weeraliikira nga naye akasajja ako mutuufu katulina. Nti mu ndongo. Ekyo nakifuna ne ku muntu gwe sisobola kugamba nakifuna ku muntu nga sisobola namu yeyansooka mu ndongo yeyandeetamu. Nomaliriza nga omutandisa okumweraliikirirako. Era ne mweraliikirako ne ndaba nga agenze nnyo ku speedi nga bakikyabadde.
Ngolaba musajja addukira ku speed service akisema kula. Filifezi gagakuba. Masanyalaze. Sebakula ngakutta. Nakati akutta. Bale bali baba n'omulisa. Nakati. Kadisikemo kawulidde. Nakati. Ache gamba ndi kati fe. Aba basajja betuyonkako. Okay. Ziri mu phases. Bakamiliyoni tebabalinana. Babebe kulu. Ba principal. Tebabalinana. Ate ekyo kirala. Naffe ne tujja wano ba Irene ba Cafe ba ni abo naffe era abana abakala ate tebatumanyira bavunama kitegedde abo balutala abo tubala bayimba nnyo niera batya bakusanga kazindala agamba omukulu azze igwe naye olowooza kakozesa samisa kisemakula bayinanga kyanjawulo kigwe mukulabako kuba bizinesi wagirimu nga oyimba nga nabo bayimba golooza bo baali banjawulo mu ngeri ki abo basajja banoonyerezanga nnyo baatuzuulira ekintu kitulina okugenderako naye bano bagenda bakivaako baatuzuulira nga banogamba nti abasajja bakuleetinzewo ekintu kyabwe baatuula ne bateesa ne bagamba tuyimbe ku maka buli ayimba ku maka ayimba ekintu ekikudde okukwatako buli omu ali mu mukwano yeetondera mukyala we buli agenda okukola zibula naye ani gwokinyumiza nti mukyala wange okitegedde buli azaala omwana olina omugamba kulika bebi okitegedde kati bakwata ekintu kyabwe ne bakiruka bati kwetuze tuyonka tuti era olaba ababivaako bayimba ne lukuba wiiki emu ne lugenda kubanga tebayimba ekigambo kya buwangaazi okitegedde kati bakalo nantunga bayonse kuffe bayonse kuffe kala jana kuuza nti lunakola mugamba kali kajemu ajja kati obalaba nti wamaanyi era mubawala abaliko kati abakyatukutte ku ndongo yaffe ffe tuli bize mu birala naye abakyagitutte mu maaso yokalo enamba emu tibamusobola tukyabawo obudde baani abaana abo abakyali ku mulamwa kuba ennaku zino ebitwala speedi obitegedde omwana ayimba ekintu wano omuwagizi yennyini asooka n'okugamba wale kuba kano ate omuntu ayimbye ekibi naye amala yetonda mukama yetonda ali yekka nasonyiwa walewale nakyakigamba nakukugana ayogerere eno mu kasoo nasonyiwa walewale nawaba okugamba akayimbaako nga kiraba nakimu oluyimba lwotasobola kukuba nga omwana we awulira lwaki gwe olowooza nti lulungi mubatuga abalala akitegedde kuba tuli basomesa fe abazadde tuli basomesa eri abaana baffe akitegedde naye kakati gwe n'okuwefumita bingi bisobola kwogera nange mbitya akitegedde lwaki oba olukuba mwe mwenyini mumutusibyeko abantu abo bayimba ennyimba ez'obuwemu ennyimba zikyali ennyingi waliwo nnyimba zebinsobera osobola okuyimba oluyimba nga lulungi n'oluteekamu nyonyonyonyonyo naye olinayimba ekiyimba nga kiri awo kyabuwemu ne bakyagala nyonyonyonyo naye era bamala ne bakikyawa ewiiki emu ne basobola okuwuliriza gwe yayimba ki wewaawo kijjampola ekirungi kijjampola awo bakalo natongo tebaggwemu maanyi kuba kyo alina kirinda nekisooka nekikula nekijja ng'ono ayimbye kiri akuŋŋaanya kakati zabawagizi bange mbakwasiza kalo natongo bamutunuye neriiso jjogi kyanaleeta nga kiri bamukuba ekibooko omuwaddeyo bamukuba ekibooko bajje ku afrikana bajje mu bungi bamusanyuse ategeere nti okuyimba mulimu anoonya sente azifune era ajja concentrating ajja kumanya nti abantu baagala birungi yes bo ba Mary Bata tubakuba Mary Bata muyimbi mulungi naye era mu bakazi maanyi naye abantu muwangaale nnyo mu bantu ofunangayo kale omuntu mulamu wasobola akugamba ekigambo emirundi gumu n'okiwulira ekyo ekitukozesa ensobi tubeera nnyo mu batusinga netutabeera tubeera nnyo betusinga netwewala abatusinga kubanga nze ansingako engamba nti Semakula ansinga ate abansinga kiwanvu music ansinga
financial asinga mbakikiriza nti ansinga bawe bagamba nti uyo nassa kati kati ze atamanyi nakulambika byaffe nga ebiggwayo banapo wassa tomanya munna bakuwa kusinziira kusobo nayo banoonyereza contribution yoki kabe mwami Museveni oyo omuntu gwagamba nti ono RDC mu kitundu abana amagezi tebiri mu yakyaliwa era abaako yagezi wala wakiri akayo ne bamukwasa so tubeere nnyo mu bantu abatusinga so si gwe gwosinga ate anakwongerako ki kati mu bumpimpi Mary Bart ali nnyo mu basinga kyenjagala aveeyo ajje mu bamusinga naye nga tawali bwamusinga abo katwandi njogedde kalo ni Mary Bart kalo Mary Bart asinga kalo Mary Bart akuba waga performance anaja kubaayo naye kati ate kati ono omwana wabakubidde knockout ajidde mu bweto wazi obwekitabo endongeeno eddoboozi erinnya ddungi limala mbweto waze ng'omuntu ali down to earth akyebuuzaako abamusinga ate alowooza nnyo ku kyagenda okukola nze kalo nate bwe bamukuba nyambaza wallahi sikuwaniriza era ze njagala ndabe kushoya kunyirako era nyirako era mu katebe bwe nti ntuule ngambe kalo ayambadde atya kubanga ye yamu kuba nyambaza atayaze zaasiwa okunyuma kusho yaffe yes otunuulira kalo n'okwambala bali bati era kalo okwambala ekitegeeza kalo omuntu nnyo bw'atyo kalo olulala muno waba omuntu atuka ku level kulondera n'ekyokwambala abamuntu bo nedda muntu